Omutegesi w'ebivvulu Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo olunaku olw'eggulu yatwaliddwa ku kitebe ky'Abambega ekireka n'abuuzibwa ku katambi ke yassa ku mutimbagano. Olwaleero Bajjo asimbiddwa mu mbuga z'amateeka n'asomebwa emisango egy'okulebula omukulembeze w'eggwanga ssaako n'okukozesa omutimbagano mu bukyamu. Wabula wabaluseewo katemba mu kkooti eno we babuliddwa omutaputa amanyi Oluganda olutuufu nga kino kireetedde omulamuzi okusomera Bajjo emisango n'agikkiriza, ekintu pulida we Erias Lukwago kyawakanyizza nti abadde tategeera byamusomedde. We can always intervene where necessary, Your Worship. No, I am not doing that. You come back on Tuesday when I've got an interpreter and then Your Worship, I beg, I pray. Your Worship, I humbly pray. I am not going to that now. Tewaliwo interpreter oba omutaputa. Tewaliwo omutaputa asobola kutaputa charge sheet. Obwongo babukozesa Bajjo kubanga tosobola kukkiriza musango nti musango gumanyi kuba tagumanyi byabadde addamu tebibadde bitu. Wabula muno mwetobeseemu katemba mungi anti n'omusango tutandise gguuliza ku ssaawa 11:30 ez'olweggulo. Wabula bannamateeka ssaako n'ab'eŋŋanda z'omusibe baakedde ku kkooti e Nakawa gye babadde bamanyi nti omuntu waabwe gy'agenda okuleetebwa ne kizuulibwa luvannyuma nti ate waakutwalibwa ku Buganda Road. Kawa so mugende court izo wano kugenza magistrate court fight eyo bize wa DPP wali fight ni suspect no mkuto kutali so wali mbera yobera bamwese kwa bali alika twakola kitu nayo baatuuseeyo nga teriyo fayiro okutuusa lwereeteddwa ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Ate omusango guno bagenze okugugaba bagugabidde omulamuzi abadde taliiwo ekibaleetedde okumulinda okutuusa okujja. Gye twasanzewo omanya n'atugamba nti kesi yammwe kaakati eri Buganda Road kyekituufu mugende ku Buganda Road. Ne tutuuka wano era ne tucekinga mu system nga fayiro teriimu ne batugamba na wano tebagimanyi. Sisi be batugambye nti wano ne tutuula twabadde tuli awo nga bamuleese nga ne fayiro bagireese. Oluvannyuma bakitegedde nti omulamuzi ono ali mu ddwaliro ekimuleetedde okutuuka obudde obw'ekikeerezi. Charge sheet yennyini esoose kubanga nfu mu lufuutifuuti tugamba it's a defective charge sheet nga nfu efufululu nga bagamba erinnya lya Mwami Yoweri Museveni gwe bagamba nti yanyiizibwa nga teririimu. State n'akwata peni n'akulukuta n'asaza n'asayininga yo batyo casually ne bigenda bwe bityo. Bamusindise ebizira ezibira abantu bafiirayo musajja mugumu nnyo katumulinde ku lwokubiri nga bamukomezzaawo. Wabula Bajjo asindikiddwa ku mmeera eruzira okutuusa ku lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja we banaamukomyawo mu kkooti nga waliwo omutaputa amanyi Oluganda. Bajjo yakwatibwa ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde oluvannyuma olw'okuteeka akatambi ku mitimbagano abakulu ke bagamba nti kalebula omukulembeze w'eggwanga. Mu Kibijjamiru ky'abasinga, Delta TV Amasukkulo.